Ayogedde kukubora. Where is Ugandan music industry with this division of artists? As a talent, as industry, where is the talent of Uganda with this too much division of artists? Eddy Kenzo agamba is here to fight for copyright. Obasinga tulina we tuli naye copyright has become a big problem here and they are fighting for copyright. Govaayo gamba tekiina makulu. Every day buli omu afuna transport of 5M. Nubian toyagala sente. Sisobola kwagala sente ya kibi. If you meet a chance to meet Eddy Kenzo, president of federation gwe balonze, mugamba kyoso mugamba Nubian. Mugamba ajjukire wa gye yava. Bani abamufudde ab'amaanyi era akozesa ekitone kye n'omukisa ogwo gwe yafuna okubeereramu abantu be. Bembeze Nupe musojja takyalina wanywa mazzi. Nupe musojja ku social media and is a fan of Nupe. She is saying yala against the core business. What should be done? Exclusive with Ranginias on Facts Media Uganda. Subscribe. Okay, Nubian, tuyisizemu olukungaana lwa leero luli ku ki? Olukungaana lwa leero eno convention y'abavubuka nga bwe kiri mu ggwanga kati ssaawa zino ebitundu 75 eby'Abannayuganda abasinga bali wansi w'emyaka 35 ekitegeeza baba abavubuka. So luno olukungaana bayisa abavubuka basobole obbawa obubaka obubazzaamu amaanyi ate n'obubazuukusa okubanga beebeereramu ngawulira pulezidenti wayogera bintu byakwebeereramu. Tuleke kulowooza nti no waliwo agenda tuleetera enkyukakyuka nga tuli mabbali naye twetabe mu bintu bino ebyobukulembeze. Wayogedde kukubora. Where is Ugandan music industry with this division of artists? As a talent, as industry, where is the talent of Uganda with this too much division of artists? Gavumenti yennyini yesazeewo okuleeta politics mu music. Ffe twali tweyimbira byaffe, ffe twali tukola ebivulu ng'abayimbi abalala. Gavumenti neevaayo ne yeeyingiza mu music. So kyonna kyonna ky'olaba wabeerawo division manya akiri emabega ye gavumenti. Gavumenti ejja kukozesa ssente n'amaanyi gaayo okwawulayawulamu abantu. So kino ekintu kiri deliberate, is strategic okulaba nga bayawulayawula Bannayuganda si bayimbi bokka ne Bannayuganda bonna. Abayimbi bangi b'Amerika buli lunaku. Where is the future of music? Kulwa bino byonna byolaba nga someone talented vocalist bwetulina mu Uganda. Where is the future of music? Uganda tuli so blessed nti nno evaamu bannabitone ab'enjawulo era tuli ba mukisa nnyo nti newavaawo omuntu wabeerawo mulala ddawo. So tuli ba mukisa. Nze nsuubira mu maaso eyo tumanyi nti nno obulamu bujja kyuka nga tufunye obukulembeze oburespectinga Bannayuganda bonna ne n'ababitone bonna. So nze manyi nti music mu maaso eyo gyagenda jja kuba mulungi. I got a chance to see the picture ekyalabiseko mu federation. Abayimbi the big percent is there. Temuina shaking fear. No, tetulina kye tutya kubanga amaanyi gali mu bantu. Amaanyi gaffe gali mu bantu. Amaanyi g'abayimbi gali mu bantu. Ate abantu balaba ebigenda mu maaso. So oba tolina bantu abo oba tolina maanyi. Abantu kasita banakuggyako obuwagizi bwabwe oba tokyalina maanyi. Banga panvu nga tulwanirira copyright. Mu speech za president gwe balonda Eddy Kenzo agamba is here to fight for copyright. Oba singa tulina we tuli naye copyright has become a big problem here and they are fighting for copyright. Govaayo gamba tekiina makulu. Singa agenda ya government yali kufuna copyright ya Uganda, by now radio station zandibadde zizanya about 80% music w'Abannayuganda.
oba content w'Abannayuganda okitegeera. So kino baleke kuwuddisa abantu. Gavumenti erina amaanyi agateekawo embeera y'okuteekawo copyright naye bo kibakolera kitegeera. So baleke kulimba abantu nti simanyi ate kino twegase kola copyright. Begase kugabana sente era walabye nti no waliwo sente zibasuubira okugabana kyekibaleeta ne kibagatta wamu era buli bakuŋŋaana waliwo sente zibabawa okitegeera. Nubian toyagala sente. Sisobola kwagala sente ya kibe. Sente baya kibe. Ebeera sente ya kibe kubanga ezo sente ddala kyogamba omuyimbi asinga omusomesa oba omuyimbi asinga omusawo. Lwaki tebatereeza embeera abasawo gye bakoleramu? Kubanga ekyobugagga ky'ensi yeffe abantu ekitegeeza gavumenti yandibadde eri deliberate okutereeza ebyenzijanjaba kubanga ffe abavaamu omusolo ffe abaspendinga ekitegeera. So baffe ku Bannayuganda si kinoomu. Nze mbeera ndaba nga engeri gye bakikolamu si ntuufu. If you meet a chance to meet Eddy Kenzo, president of federation gwe balonze, mugamba ki osobola mugamba Nubian? Mugamba ajjukire wa gye yava, baani abamufudde ab'amaanyi era akozese ekitone kye n'omukisa ogwo gwe yafuna okubeereramu abantu be. Omukulu kiyaga akoze ekimala. That is Hildaman. Bwenjogera kiyaga bayinza okutategeera bulungi. Hildaman. Dr. Hildaman. Yes. Akoze ekimala to stand for Ugandan industry. Kuba twafuna omukisa member of parliament netufunayo some people from music. Yes. Kiyaga ali mukola mulimu gwe yakola ekyo kyalina okukola era as we speak ali mu process y'okulaba nga akola a draftinga copyright eyo. So wanafuna bamuwa chance atekenge leave akole a drafting akole research ayite mu bayimbi bafune ebirowoozo byabwe asobole okukaminga up ne draft ya copyright. So kyakola kyekyo kyalina okukolera abayimbi. Waliwo enamba y'abayimbi abatono abasigadde nga bakyayimiridde nammwe. Kiki kye mugenda oba planningira kuba I heard that president aliko amasannyalaze. Kintu ki kye mulio ne mugamba we are going to plan these people at least they change their ways. Ffe kye tupulaninga kwe kukunga Bannayuganda tuyimiridde n'abo abayimiridde naffe ekitegeera ti ayimiridde nange ekyali wange mu ssaawa zino tuli mu mbeera enzibu ennyo oyo ayimiridde nange ekyali wange tulina amaanyi agabafuula okubeera ab'amaanyi. So Bannayuganda tubeereremu abo abayimiridde naffe tubafuula ab'amaanyi kubanga kye bakola kye kituufu. Kawunye mutiriza nga tumaliriza omukulu waliwo abayimbi bayuza tamanyi ne balina kuba the likes of Mayinja bukya ku makya ng'ali eno n'abeera eri abo mubawa bubaka ki? Nga we nkugambye abayimbi tetwawukana nnyo n'abantu ba bulijjo just nti nno Katonda akuteekako omukisa n'osukuluma mu balala kamera ne zikutambulirako naye abayimbi tuli kifaananyi ky'abo abantu ba bulijjo era nga mu bantu ba bulijjo mulimu abantu abalina embeera eyo. So sisobola kuvaayo kwogera ku kinoomu naye nsaba Bannayuganda tubeere ku alaali nga Bannayuganda. Tuli affected nti buli we tugezaako okuteekawo ekivulo ekiddako babeera ba deployings abasirikale military police nga bataddewo embeera. So nga nze omuntu nange nali nfuna mu bivulo so saawa zino mbeera sikola ekitegeeza ndi mu kunyigirizibwa gavumenti eno enyigiriza my right okubeera omuntu mu ggwanga lyange. Akasembayo waliwo minisita omeya alabika mu federation ngaze ku addressing abayimbi n'agamba bajournalists ne bavayo ne bagamba lwaki temukkiriza Bobi Wine okudda ku stage. The response of minister was like omukulu twamukkiriza dde ku stage. How true is that? Tugenda biraba tugenda kutegeka ekivulo then tujja kulaba oba ddala bamukkiriza okuyimba. Obugambo obusemba eri youth okusinziira wano nga bwe mubakungaanyiriza and all hopes ziri mu mmwe abavubuka mwenna Bannayuganda. Essuubi lyaffe lirimu mmwe abavubuka nga we mutulinamu essuubi ate ffe essuubi lyaffe lirimu mmwe abavubuka mmwe abalina amaanyi
mwe kasita mwegatta mwe maanyi. So abavubuka mwena gye muli mutuule nga yonna eyo gye muli gye mukwakira gye mukola kye mwogere ku nsonga ezikwata ku ggwanga kubanga oluvannyuma lwa byonna kidde eri gy'oli. Nnyumba yo gisasula ssente meka, olinamu ssente meka mu nsawo zo, onoolya ki, abaana bo basomera mu ssomero lifaanana litya. So tubeere nga twenyigira mu bintu ebigenda mu maaso ebyobukulembeze. takyalina wanywa mazzi. Nupe musojja ku social media and is a fan of Nupe. She's saying yali agenze kukola business. What should be done? Spice Diana muntu waffe. Nze wali olabeko omuntu yenene waffe nga musojja nti oba Nubian ali musojja. Nubian nedda. Spice Diana just n'okubeera omuntu waffe, sister waffe. So tuyimirira naye tumanyi obuzibu obuliwo naye ngera we nkugambye oluusi abantu bano balaba ebigenda mu maaso. So kiri eri Spice Diana okuvaayo n'abagamba kyekigenda mu maaso, asobola obbannyonnyola kubanga abantu be bamu abamuwagira ekitegeera nti era wakola ekirungi be bamu abamusiima, wabeera akoze ekintu ekibanyiiza be bamu abavaayo. So nze ndowooza asobola okutereeza embeera eyo n'abagamba ekyaliwo era bajja mutegeera kubanga bamwagala. Nazona basazeewo baziwa abayimbi naye nze mbasaba kimu mmwe nga bannayuganda, yemmwe abafuula abo abayimbi ab'amaanyi, muyimirire n'abayimbi abayimirira nammwe, muboole abo abatayimiridde nammwe. Tukole tutya? Tuboole abo abatayimiridde nammwe kubanga kasita mubajjako amaanyi gammwe baba tebalina kye bagamba ggwanga, babaagala kubanga mwaba bawa amaanyi ate ne babalyamu olukwe babeereeyo nga bagabana ssente. Mubiwulidde buli we batuula mu miitingi nga bakwata ssente z'omusoolo miliyoni 5 buli omu nga bamuwa. Kati balamu abayimbi bameka babeera mwezi enkuŋŋaana ne ssente meka ezandibadde zikuyamba ng'oli mu ddwaliro ze bawa omuntu oluusi ng'alinawo n'akasente n'okusinga mmwe abali wano. People power, our power. Ke kaseera twebuuse tubooke kubanga eno tayimu y'abavubuka era ke kaseera k'abavubuka okusalawo. Era mu kaseera katono ng'era ekibiina kya National Unity Platform kye kibiina kyokka ekya embracinga ebitone, tulina ne department ya sports, emipiira gigenda maaso mu bitundu ebyenjawulo naye walala eno ena bigenda tuukayo. Mbadde mpita committee ya sports mujje mweyanjule vale ogamba oti ndi mu shootinga wano mu bwangu. Yes, linnya nekyokola ku committee. Yes, never use a name, never believe in any way. So never disappoint those who believe in you. Money about with them. The woman money Lord, the fire I go on. Got it with a visa, a membela monteve ya monewe. La visa, and the wall never talipan. La visa, better London never chukalangi. La visa, molisa, visa. Okulaba nga producer tumuwa obudde n'akola ekyo kyeyetaagisa okukola. Ate tuba tetwagala kweteeka ku competition tetufulumye kumukumu, so tukiwa time. Kati muteekateeka zammwe omwaka guno mulina bituninga bimeka kuba muba mwakata kino nga ndaba omukulu awanika mbongere tugenda kubanga tuta tune mpola mpola. Sisobola kugamba nti no waliwo zino kubanga oluusi tuyinza n'okola ennyimba ne tulemererwa zita mu mwaka gwe gumu, oluusi ne twesanga nga tuzitadde mu mwaka omulala. Kati nga labisa idea yali yajja dda, so nga tutuuka ne tukolako katono ne tubivaako. Yali yajja mwaka ki? Yajja mwaka oguwedde eyo idea. Yani Webline yatandika idea, so ne tugibuildinga we yabeera ready ne tuyita baganda baffe ne bajja ne batwegattako. Baganda bammwe mwalaba ng'abo be basaana. Twayagala okurepresentinga buli genre ya music nti waliwo omuyimbi, waliwo omukubi wa raga, waliwo omukubi wa rap, so twagezaako kola fusion
si nti no bano be twalaba naye kweyo time twalabanga bebasobola otuulamu engoma. Muba bandi tetulina gwe twawuliramu ne mu kadongo kamu. Nze musobola okuntwalira mu bandi ne kadongo kamu, so babeera represented nabo. Nkwegamba bituni tubirinde kati. Bituni byo mubirinde bigenda kubanga bifuluma. Swengere twavuddeyo, twabadde represented. Ffe tetwabaddewo, twali tugenze ku representinga wabweru eyo e Denmark, naye era Swengere abantu baffe bamubeereramu, era njagala okutwala guno omukisa okwebaza abantu okuyimirira ne Swengere. Kino bannayuganda kye beetaaga okukolera bannayuganda bannaabwe kubawagira bwe baba basobodde okufuna omukisa. Waliwo kavidiyo katambulanga mukalaga muyimba oba omukulembeze wa NUP ng'ali ku stage ayimba kali force. I think bantu bajjayo akedda kubanga era twali tuyimbyeko ku kivulu kya Swengere, so it's been a while. This time round twali Denmark nga era tuli mu kuyimba, twalina era okuyimba. Tetujja kwefulanga abatala babigenda maaso mu ggwanga. Federation wagirabyeko? Federation njiraba ebigenda mu maaso era mbiwulira. So nange mbirabanga bannayuganda abalala. Kale gwe bw'olaba mundaba eyiyo olaba ki? Nze ndaba mupango gwa ssente. Mupango gwa ssente, kulya ssente za muwi wa musolo, na kugulirira bayimbi babeere ku sayidi emu na kubasirisa. Kubasirisa butalabisa bigenda mu maaso kubanga omuyimbi kimukakatako okulabisa ebyo bigenda mu maaso. Ng'olwani abagulirira era ani abasirisa? Museveni yennyini. Museveni ne mutabani we. Tetusobola kwebuzaabuza ekigenda mu maaso. Museveni akozesa ssente z'omuwi w'omusolo okulaba nga yeekuumira mu bukulembeze, era ajja kukozesa ne bannayuganda bannaffe okumukuumira mu obwo bukulembeze. Oba kyogera lwakuba tewabaddewo oba nawe lwakuba tebakwita? Sikyogera lwakubanga kubanga era ne we bampita mbeera sobola kugendayo. Lwaki oba tosobola kugendayo? Kubanga omwoyo gwe kirimo nti singa badde federation nga bayise mitendera nti kati association eyise bamemba baayo bajje batuule basobole okukola federation, naye abantu kinoomu beesimbyewo ne bakola federation babadde banoyita mitendera emituufu. So kino kiraga nti no agenda yakyo yonna yonna nfo. Akakiiko nawuliddeko abamu abaliko, so agamba nti no mbamanyi bonna abaliko, naye manyi nti kuliko Kenzo, kuliko Bebekulu, kuliko abalala sisobola bajjukira kubanga ekintu ekyo mbadde saagala kigendamu kubanga sikiriimu, naye kati kiri eri abo bamemba beyo federation okuddamu ekibuuzo ekyo kubanga nze siri part of that federation, so byonna byonna bakola bintu byabwe. Ogenze n'ogamba bababoole. Kyentegeeza mu kuboola amaanyi g'omuyimbi gava mu muntu ono wa bulijjo, omuwagizi wo owa bulijjo, naye mu mbeera eno gye tulimu ng'amalwaliro gali mu mbeera gy'olaba, enguudo ziri mu mbeera gy'olaba, okitegeera ebyenzijigiriza obiraba nga bwe bitambula. Nze ndowooza ffe abayimbi okwagala okufuna ssente z'omuwi w'omusolo twandikubye omulanga basooke batereeza ebintu ebigasa bannayuganda bonna. Enguudo we zibeera ennungi ffenna zitugasa, kinyanguyirira okutuuka gye ngenda okuyiiya oba gye ngenda okuba ekivvulu. Eddwaliro eribeera eddungi tusiiba ku nguudo, abantu bafuna obubenje. Njagala nti newe nfuna akabenje, saagala funa kabenje, naye in case omuntu afunye akabenje nawe atabanze n'aba wa Luganda oba Munnayuganda, gyonna gy'afunidde akabenje ng'asobola okufuna obujjanjabi, kyekyo nze kyenjagala. So saagala babeere nga bawa muntu kinoomu ssente naye nga ozigatta wamu zisobola okukolawo enjawulo mu bulamu bwa Bannayuganda. Bageze ne bagamba nammwe mukoze youth convention kubika federation oba okwerwanako. Ekintu kya federation kiriko wadde n'akamu, era eno convention ffe twabadde eno convention ebadde planned for a long time.
nti ebadde process bategeka ne bafuna olunaku ne bakubira buli kitundu ky'eggwanga kisindise representative, so tetusobola kugamba nti no twakedde ne tukola kino, so tetukoze kubikkirira kintu kyonna kyonna, tukikoze kubanga kibadde mu time yakyo entuufu. Abayimbi bonna abajoyinize federation obagamba ki? Abayimbi abajoyinize federation mu byonna byonna bye mbagamba mulina obuvunaanyizibwa okwogera amazima, okurepresentinga abo abantu bemuvaamu. Tuli bannayuganda ng'abalala naye just Katonda atusukkulumyamu balala, kamera ne zitutambulirako ne tufuuka amaloboozi ago. So amaloboozi gaffe tugakozese okulwanirira bannayuganda bannaffe yonna yonna gye muli, oba muli mu federation oba temuli mu federation, temukkirizanga kubagula myoyo. Tebagulanga eddembe lyammwe, tebagulanga eddembe lyammwe ery'okwogera amazima. Nubian. Exclusive with Ranginias on Facts Media, Uganda. Subscribe.